po jako akawuwo byoyogera bino byogera ku TV ku radio naye balandiyo tetulina sente z'abalandiyo tetukyakola. Abakulembeze abatwala akatale k'Emukono akamanyiddwa nga Kamevale Market bagobya abaana abato obutadda mu katale kano okwetangira ekirwadde kya COVID-19 era nga bayisiza amateeka gano ku kizindaalo okwetoolola akatale. Bano era balabuddwa nti singa banagana okussa mu nkola ebyo abakulembeze bye basazeewo bakukozesa omukono gw'ekyuma. Okusinziira ku Tracy Kabagenyi omu ku bakulembeze mu katale kano agamba nti kino bakikoze okusobola okubataasa ekirwadde kino kubanga kikambwe era nga kigambibwa nti kisinga kukosa abantu abakuze mu myaka n'abaana abato ate nga abaana abato bakulembeze ab'enkya. Twawulidde obulwadde buno bukosa nnyo abakadde ne bukosa nnyo abaana abato. Kati abaana abato bano gye misingi gy'enkya be ba pulezidenti b'enkya abaana basooke badde waka tusobole okutambula nga ffe abakulu jangu gwe nga gwe kennyini ate naawe bwe tukusanga n'obulwadde tukuddusa mangu amalwaliro wano Emukono gatulika bano bakola ki ne babanguyo batwala naye omwana yanguwa nnyo okukola ki okufuna obulwadde ate ekirungi nti abaana bonna babazizza kuva ku masomero wali abaana bannaabwe basobola obbakuumira waka. Kabagenyi agamba nti abazadde ekyo ekiseera baleka abaana baabwe waka nga bafuna akadde ogenda okubakeberako. Naawe omuzadde kennyini tubajjangu okole kuva ku ssaawa 12 ku ssaawa 6 oddeyo awaka olaba omwana ne ku ssaawa 10 ddeyo olaba omwana. Embeera mu katale kano ya bwerinde era nga buli awali ekkubo eriyingira mu katale wateekeddwawo amazzi abasuubuzi n'abaguzi we banaaba ku buwaze era nga buli agaana okunaaba mu ngalo bamugaana okuyingira mu katale kano. Mu Kameje tusanze omugoba wa bodaboda Henry Sejjemba nga ku pikipiki yasibyeko ebbomba mwatadde eddagala erifuuyira ku basaabaze batwala. Naye nga kino kyazze okusobola okuyamba bannaffe abatasobola kutwala. Olinamu eddiini mu mutima gwange manyi nti omulala asobola obutasobola kukyetuusaako naye ate nze nemana kimutuusaako. Sejjemba agamba nti Uganda weetuuse buvunaanyizibwa bwa buli muntu okulwanyisa obulwadde buno era nga buli muntu ayina okufuuka omusawo saako n'okuyamba abantu abalala naddala abasaabaze batasobola kufuna ddagala lino. Asobola okuba nga anaabye wano naye ate nange nzikirizibwa okuddamu omunaazi. Olw'ensonga tulina era nga twebeereramu eri eggwanga lyaffe naffe tufuuka abasawo baffe mu nsi yaffe wadde nga tetulina bukugu. Bw'otuuka mu kitundu we batundira ennaanansi nawo toyitawo nga tonabye mu ngalo. Okusinziira ku Joseph Kigonya amanyiddwa nga Muzeeyi Kalali agamba nti wano wateekeddwawo ekisero omuntu wateeka ensimbi ez'ekyeyagalire nga zino nno za kuyambako ogula ebikozesebwa omuli eddagala ssaako n'amazzi. Ate era kuba kusiima ku nga ggwe nga wondabye wano kuba dipaatimenti ezimu mulimu abatawa naye wajja n'aziŋŋaana wano ekyenjawulo ng'omusawo ono nga nze asobola okugamba kyemwakoze kyanjawulo ng'omusawo nga tuteekemu 10 kinaasobola ate okwongereza ku ddagala eryo limutabula. Kigonya agamba nti yadde abasawo balagira abantu okwettanira ennyo ebibala nga mwe muli n'ennaanansi ebbeeyi tekyusa olw'okusobozesa bannayuganda ne bannamukono okuzeetuusaako ssaako nazo obutonooneka. Tugendera mu bbeeyi yaffe gye tubaddemu tetwagala bakandiriza nnyo kuba osobola omugamba ennaanansi ebadde y'N2000 n'omugamba N3000 ajja kkaayana saadi ku bigere ate era kijja sigala nga kyonooneka. Abamu ku basuubuzi be twogeddeko nabo balaze obulumi bwe bayitamu oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuyisa ebiragiro ku lunaku olwokusatu ne basaba aveeyo ayise ekiragiro eri balandiroodi okubalekamu kubanga tebakyakola ne gavumenti okubawa ku ddagala erinala mu ngalo kubanga lya buseera ate nga katale kanene. Bano bagamba nti embeera n'abantu bagenda kutandika okugwa bannabwe mu bulago emisana tuko kubajjako ensimbi. Naye balandiroodi tetulina sente z'abalandiroodi tetukyakola emirimu tekikyayingira kalona kufuna 20,000 n'abaana 4
enyumba tojoogerako enyumba gyogere kuti abasajja batuleke batubanja ssente tukyakolerako ddala sente tizikyalabika n'ebyokulaba ennyini tunaatera kutuuka okusula enjala ate era batuveeko kubanga n'amabaala bagagaddewo nze mwe mbadde nkola nawummudde katole tugenda tandika gwa mu bantu mugula wabula mu katale kano bw'otuukako gye batundira ebyennyanja wennyamira kubanga namungi w'omuntu akuŋŋaanirayo nnyo ekintu ekiteeka obulamu bwabwe mu katyabaga yadde ng'okuyingira osooka kunaaba mu ngalo. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Naye omwana yanguwa nnyo okukola ki okufuna obulwadde